abantu bonna tukolagana nabo bulungi baako jawange rumbiye tutambula nabo bulungi abantu bonna tebatulinaako buzibu golwokuba Bobi Wine yakwogerako bwogezi n'ofuukira abantu ekizibu yakwogerako bwogezi n'akumentioninga mwonoonye ekibiina kyaffe buvubukamwe ate musooka kuteekako nkofiira zaffe ne muteekako enkofiira yaffe ne mugenda muvumaavuma abantu osobola okukyusa abantu bameka gwe lukiiko kyolwa nupo olusobola okutuula gwe n'entuuka ne bakukkiriza ng'aze nkyali wali lukiiko ki otegeera fe abamu tetujjonkera kuba tumanyi be tujjonkera bakambwe tubalansinga otegeera kubanga gwe tolina tiini namba otegeera tolina tiini namba togula bintu bojjonkera asobola okukera ku makya n'agamba keekyanga ki mugende mukakwata ebintu byonna bekalina obutaka bwonna bwe kagulira ku tiini namba eyo mukakwate obumotoka bwonna bwe kagula mukakwate mukakube overdue ya bukadde 2 omusolo mukozese logiki oli eyo kuba osobola okunzijonkera jangu wano tonzijonkerereyo gyoli jangu wano mmanye nti okolera ku galaji ya Kasendwa ensambya mu Kirombe naye obuvumu bwolina nti lwakuba oli eyo jangu wano we are balancing boat my brother amotegedde ebyo gwe tobingamba gendo bigambe balimbu tugende mpola bwani okolanga ani mu pate ya fegwe what role are you playing in noob bro terera kakana tewerimba tewefumba goloza lwaki ensambya jjo gendo obuzenze sesudia ensambya jjo katono nnyo mugende ku page ya Shami mu Malende mukebere oba siriko twali ensambya nga babaka bali wali nga makumi aga nga nabamu baagala kusasula baagala kifaananyi ne balabanze liri pazo watinti ati gwolaba nganze gwogamba mbonalya ne bangaluna botuuse ne bangaluna boze ne bagamba ze njagala mulaba ne bangamba bakulembere mpaka munda waliyo zaake tegeera omanye woogwa ku Bobi Wine yoleke otegeere basajja be otegeere woogwa mu kasenge waliyo zaake waliyo Joero Ssennyonyi waliyo Babi Kyagulanyi bameka basatu owokunaliri pazo owokutaano Bobi Wine tegeera woogwa manya kirasiyo otegeere woogwa nti omusajja alina abantu be ate bino ebintu byokuwagira birimu level muganda wange nze sigenda kulekana nga gwe bwolekana oli to me bro bwobanga oyagala okumanya nti ndi wakabi mweno Uganda komawo nkulageko nti lunabe kabambo nnyo nti kabambo nnyo yabamba nnyo kati mweno Uganda nti nvuga n'emmotoka etalina namba gwe jangu givuge ate abasirikale ne bandaba ne baseka ne bangamba ow'enkudi jangu tukube selfie tewamulaba afande najjemba jjo ng'ayimba nti lunabwe kabambo nnyo ngivuga nga sirina na pamiti okakase nti lunabwe kabamba nnyo nti yabamba nnyo gwe bwobanga oyagala okukakasa komawo tuwuliremu ntuuka ku airport mpisaawo byotayisaawo igwe gwe kiyenje gwe ntuuka ku airport y'Entebbe mpisaawo byotayisaawo mbiyisaawo byotayisaawo neŋŋenda kati kyekyo ekitwawula manya levoyo omanye bw'onaasobola ne bw'otaasobole lunabe birala muleke tojja musobola kubanga muyayemu omuyaye tebamuwa lunabe muyayemu ate tasirika omanye omuntu gwoyinza okuwangula ng'asirika lunabe muyayemu ate talina kyakufiirwa ate musiru gwe ne bw'oyagala otya Bobi Wine tasobola kuwaamu nga liri pazo waali weerimba kubanga liri pazo amugattako gwe tolina kyogattako ogattako ki omugattako ki politics sibawa muntu alina following
njagala ojjukira akalulu akabe Katumba oye yavuganya yakalimu oba tojjukira nnyo malale yakalimu waliwo mabirizi yakalimu waliwo ne ani mumpe wamma abali mu kalulu webuze lwaki Bobi Wine yeka abantu gwe bakeera okujjonkera buli munabyabufuzi buli eyalidde sente Bobi Wine golooza lwaki kubanga yalina ekiddako kati bagoberera who has a following ani alina following blows nyina following nsobola n'okukyusaayo abantu gwe tolina gwosobola kukyusa ekyanyi kyolina kuteekako ka TikTok ko nga bwenkataddeko wano n'oyogera ebigambo n'obalimbalimba byoyayi nga wanvumidde ku TikTok nange TikTok wifi njirina era bw'ovuma leero ku makyanga nkuddamu nga tuttunka nze ndi wa street ndi muyaye sina kyenfiirwa musobolera ddala n'okuyimba n'ensooka yimirizaamu omwezi ne tuttunka tewali wano gwe sitasobola nakugamba abantu be sitasobola Bobi Wine simusobola neziramu nekugamba nti oli ow'embuga naye simusobola Bobi Wine yamusobola obulungi okudiiringa naye nemugamba nze nja kubeera mabega wamma Dakisi nkulabusizza muganda wange Dakisi Vibes otunuulira buno obuvubuka otegeera Dakisi Vibes boogere ki bababuulira ebituufu otegeera tolina na simu ya president ntuufu ne bw'omunoonya tomufuna ate ffe oli awo onyumye olwokuba nja kumalako until they seize fire nze nsoboka nja kumalako gwe tandika mulabe tandika nze nga nakuwalampye ngenda nenkwogerako ne ku stage bwe mmala okuyimba nenkukolimirirako mu maaso g'abantu nembagamba bakama bange gundi ono tandi bulungi nenkukubira n'oluyimba olukolima abantu nebagamba gundi ono no tandi bulungi ayagala kuba nkyaya mutunuulire bakama bange nze nga nayombye nze nnyomba golowooza gwotusinga nze njasama ate sina kyenfiirwa mutwonoonedde ekibiina naffe abantu abalungi ne mutatulaba otegeera abantu abatalina kye baali bakoze ne mutakiraba otegeera abantu ababadderoyo ne mutabalaba abantu bonna ne mbeegobako otegeera akalulu oyinaaka tolonda nakulonda ekinuma temulonda kubanga mutya okudda nze kye muyinza kumpangula bwe muti nga mundabye ngenze ennyimbi eri nga mundabye nfulumidde ku lupapulo olwafunye bannayuganda bano si basiru awo muli bamumpangudde naye bino ebyokwogera obyogezi byenkuba emboozi yange wano ku TikTok wano ebiboozibozi byange byenyumiza abantu ne beesekera otegeera ebiboozi byange byenkuba abantu ne beesekera otegeera gwe ng'oddaawo mbw'oyinza okummalawo tosobola kumalawo liri pazo genda weefumbire eri ate yangu okomewo nga tebannakuteekamu X kuba bano tebasanga bagenda kuteekamu X bwe banaakuteekamu X gwe papa nga bakukwata ndowooza nkumenyedde bulungi amakomera ge bagenda okutwalamu nga naffe tetulina kyakukolera nga tugamba bugambi mpaka Allah lwali musaasira ali muzza oba obayita bantu bano golooza ffe tetulina bye tusobola bagamba babiwulira golooza ffe tetulina bye tusobola bannyonnyola ne bawulira bingi bye tusobola bagamba n'ebisinga n'ebibyo katulabe bwonkyalisa yadde omuntu tosobola tolisobola olinga embuzi erwadde obumwamu jangu olya emmere yino yasigadde wamaleeta ngisule mu dustbin jangu olya emmere guguno n'omugaati gwavunze kati singa olya biibino olyeko otereere otegeere guguno gwavundidde wano kati singa obadde kyali wange singa okomawo toli olyawo kifo ky'okujja olya emmere olya eyo ofunta butamu olinga embuzi erwadde obumwamwa toddangamu kumanyira liri pazo gwenno wanaani yali ammanyidde n'awangula ojja kuddaawo nno gwe weerimbe n'akakyere kabaddewo wandize n'olyako golowooza oyinza okunkyayisa abantu oyinza okunzijja ku noobu golowooza oyinza okunzijja ku noobu oliri pazo mmujja ku noobu mbw'oyonoona byenzimbye komaanyiko olinga n'ama
mama otumbavu jangu nga tebanna kuteekamu X kuba bali bagenda kuteekamu X ate bagenda kukwata bwe banakwata naffe tetujja bisobola bijja kutulema tuleke tusigale kwagaliza mpaka lwe banaamutaka mu pate ya feno gye twatandika 2017 mboli wa mugaso nnyo gozze mu mbeera ya mudigido kikoledde tubaddewo kyovola babasajja balumbuye bakimanyi bakingisa bakimanyi abakabi bakimanyi mwe mutakimanyi abantu b'obuvunanyizibwa bakimanyi kyakasajja kaffe toyina bintu byoyinza kwogera nze bwemba nakuvuma n'ebyaliri pazo bisooka ne bidda wali emabbali sooka nembiteeka wali neŋŋagwendiringa naye muyaayi ayagala kunzitira mu firimu kanfaafaagane naye onzitire mu firimu onzitire wembadde nzija akawoga abaana bange bali amakaya gwe ng'oli eyo oli mu kuvuga uba ng'oli mukola delivery onzite abaana bange baboneebone gwe omanye ennyimba ze tukoze omanye ebintu bye tukoze oli eyo onzijonkera gwosobola gwe nze gwojjonkera ndi muyaayo omuzibu ndi muyaayo epyuwa n'ekibaba nkuba olaba neefumbira n'emmere nze ndi wa street kitegeera ate jangu nkuwa emirimu kole ewange jangu nkuwa emirimu nkolerenga muve ebyekisibo emirimu ngirina wano yina emmere yasigaddemu ojolye olye ku mmere eŋŋanda kati singa sibonaabona kwata bintu nja kuwa omusaala ogumala njogere n'abantu kubanga bakuteekako maaka ku airport tosobola kuyitawo ate naffe abakuwolereza adde tukwagala waliwo omusango lwe tulabanga munene nga tetugenda guyingira nga bwe bakukaba ku airport bwe vi tusigala kusaba kimwakira atebeekera emirembe n'emirembe mpaka Allah lwali musaasira n'avaayo gyonkera ng'obala make sure tebakuteekamu X kuba bajja kukwata nga naffe tetulina maanyi sirina kyakufiirwa kubanga tosobola kuntoolako muntu n'ogu olimba weerimba tolimba mwoyo gwo teweebuzaabuza kakati nze bwe kiba kyakujjonkera nkujjonkera ate nze bwe mba nkujjonkera n'okuwaayiriza era nakigamba ne Jennifer full figure ne mugamba full figure wali ondeetedde mu covid ng'oli bubi ondi bubi sibagamba abantu nti wabba essimu ya babi wali onzita nze bwe mba nakujjonkera n'okuwaayiriza nkuwaayiriza ngenda nekunassa nenkola ebiwandiiko nekola ebiwandiiko by'obulimba nkukube mpaka ku mutwe kakati manya gwodiiringa naye nti muyaaye omuyaaye munno tosobola omuyaaye muno manya oyo sijja musobola omuyaaye simusobola mute nze bwe mba nakuwaayiriza nfuna n'ebiwandiiko nefuna ne staapu ez'obulimba nkujjonkere bulungi ng'obujulizi bukuluma n'ebbaluwa ne bagikola nenkujjonkera bulungi n'ompulira kakati tomalanga biseera byo teweebuzanga magezi teweerimbanga nti oli wa mugaso nnyo mu pate yaffe eno gye twatandika 2017 mb'oli wa mugaso nnyo gozze mu mbeera ya mudigido kikoledde tubaddewo kyova olaba abasajja balumbuye bakimanyi bakingisa bakimanyi abakabi bakimanyi mwe mutakimanyi abantu b'obuvunaanyizibwa bakimanyi kyakasajja kaffe kale mwana laba bano buno buvubuka mwana mwogera ebigambo ebimu n'abantu abatumanyi abantu abatulabye ebbanga lyonna ne babasekerera ne baga kale mwana laba buno buvubuka bujjonkera omusajja tegeera bujjonkera omusajja abadderoyo nze mbadde embwavu mmwe bantu mmwe abandaba ku TikTok kuva mu mwaka gwa 2006 genda ogule emmotoka lyeyaggwako nga ndiyala nga neddeettiru zijja genda oyogere kino nogala nedda kaninde mukama katonda alikeera kumakya nanzijukira mwana ekyo sijja kukikola maanyi n'osala omuliro n'obeerawo obwavu ne bukuluma n'okuzza abantu ku ssomero ne ziba mbirigo ng'ebintu byakutabukira
kuba fete tulina mikwano mu kibuga nti abantu bana akuyamba nti gundi kale mbyefuna yasikatiramu katumuyambeko kutegeera nejja bomwe Masaka bwanna munigina negase gasobwaya abantu banyonyodde ebigambo bingi abantu bampaddemu enobu yange oyagala kugimalira weeyombye ekiyaye byo mwana ojjonteekako gasiyawo kutegeera mwefete tulinga mmwe mwesiimye nti mwina bufamire olwoba olyawo bulungi otegeera mwana mwesiimye neze waffe navaayo ogu ojja n'ogattagatta obulamu abantu obagasegase ebintu byonna obibanyonyodde oliwo ku lwakisa ky'abantu abantu bakuyambye babombokera tibaagala okumalawo obulamu bw'omwana ogasegase ebintu byo mu bulumi otegeera nze sijonkera muntu atanzionkedde naate siyinza kukkiriza kunzitira mu firimu nga nze ndi mulwali lwange ndi mu mboozi yange ndi mu kiboozi kyange ekinyumidde bannayuganda ensangi zino gwojjo malemalewooza nnyo ebintu by'ekiyayi ogenda ogamba abantu ebintu Kiseka agambye wadya ani oyo Kiseka yaani simanyi Kiseka yaliwo kamuyiteko amaaso megundi zammwe gwe wamma teweefumba teweerimba teweebuzaabuza magezi nti osobola okukeera ku makya n'okyayisa Lunnabe yadde omuntu n'ogu olimba kubanga Lunnabe tewaliwo wali omukwatidde mu mbeera yonna nga tayimiridde n'abantu omanyi ddiiru wano ezijja ku nze wano omanyi ddiiru gwe ezijja nga za bukadde 2 genda kuyitawo buyisi wale ssente omanyi ddiiru ezijja ne mbagamba wolani omanyi ddiiru mu covid ezajja ng'abantu baagala na kutujjamu ne tusigalawo ku solidarity abasajja ne bakusanga ne bakudulira ne bagamba mwana oli musiru ojja kufa ng'oli yala n'ogamba mwana n'abizannya nti ebyo wetuli n'abaliro yabammwe mubajjonkera otegeera n'abaliro yo mubajjonkera n'akwagala ne weebuuza what is your lolo ekigendererwa kyammwe ki otegeera mwogera ebigambo oluusi n'abantu abatumanyi mwana ne baseka kale mwana laba bano buno buvubuka mwana mwogera ebigambo ebimu n'abantu abatumanyi abantu abatulabye ebbanga lyonna ne babasekerera ne bakakale mwana laba buno buvubuka bujjonkera omusajja tegeera bujjonkera omusajja abadderoyo nze mbadde embwavu mmwe bantu mmwe abandaba ku TikTok kuva mu mwaka gwa 2006 genda ogule emmotoka lyeyaggwako nga ndiyala nga neddiru zijja genda oyogere kino nogala nedda kaninde Mukama Katonda alikeera ku makya n'azijjukira mwana ekyo sijja kukikola maani n'osala omuliro n'obeerawo obwavu ne bukuluma n'okuzza abantu ssomero ne ziba mbirigo